wane Uganda twalinawo Idi Amin Dada. Allah musasire. Oyo Idi Amin Dada oyo ate ye gwokimanyi nti mu Uganda yonna talinamu kizimbe nti eyo nyumba ye naye alinamu emizikiti. Yazimba emizikiti. Sijja kugamba nti guli gwe kati nawe kolako research oginoonyereze wegiri kuba jjo wegiri. N'ogwo gwennyini ogw'e Kampala mukadde yatandika foundation yaagwo bano bamaliriza naye yalina obusobozi obugumaliriza naye lwakuba nti byagenda okugerayo biti nga bikoze eki. Idi Amin Dada yagamba nti Africa must be ruled by majority rule, pure black. Tetwali bw'ensonga lwaki abaddu abazungu bajja okutusalirawo ensonga za Africa. Leave the issues of Africa to Africans. Because we are brave enough. Tulina amaanyi buli kimu tukirina. Tulina kubikolera wano. N'agamba nti South Africa naye tulina ogifulumyamu abazungu. Jukira ebiseera ebyo. South Africa yali efugibwa abazungu abakabbulu. Obusosoze nga buli eyo buyitiridde abaddugavu nga batulugunyizibwa. Yali mu lukuŋŋaana lw'abapulezidenti n'abagamba nti South Africa nti bwe munaaba mugaanyi we shall move you out militarily. Ajja mu buyinza wano 1972. 1971 on the 24th of May 1971. Yes, nkajjukidde bulungi. Ajja mu buyinza. Obuyinza yawamba buwambe kyo mukimanyi bulungi. Naye bw'atuuka mu Uganda yasanga bannansi ng'embeera gye balimu batulugunyizibwa abayindi. Naye kye yasookerako okukola kye kiruwa. N'agamba nti ebyenfuna njagala kubijja ku bayindi mbiddize bannansi. Ne yeetegereza ekonomi. N'agamba abayindi nga kati abayindi kye baali bakola nti nga bwe batunda ssente wano baagaana okubankinga ssente wano mu Africa mu Uganda. Sente batikantike ku nnyonyi ne baziteekawa ewaabwe. N'abagamba nti mwewandise nga bannansi ne bagaana. Yakeera bukeezi 1972 n'agamba nti I give you 90 days to pack up and vacate Uganda because Uganda is for black people, not for you Asians. Now, even Ugandans are not comfortable in their country. Yagamba nti mmwe mupakinge muve wano mudde wammwe ensonga ze yawanga zitegeerekeka. N'abagamba atya? N'abagamba nti ekisooka nti muli bangi mwagala na kusinga bannansi muwendo. Ekyokubiri mwajja wano muzimba leirwe yaggwa tetukyalina mugaso gwammwe. Ekyokusatu ebyenfuna byonna kumpi 98% biri mikono gyammwe. Bannansi bali mu kubundabunda nga bali mu nsi yaabwe. No. Bonna n'abawa ennaku 9 n'abafulumya Uganda. N'alagira Ministry ya Finance eyali Minister wa Finance ye General Moses Ali. N'amuserawo akakiiko aka Custodian Board kaali kakulirwa Ali Nabende. Ali Nabende oyo yatemulwa. Yatemulwa. Yali mwana wa wano. Yali wa State Research naye n'amuteeka mu Custodian Board kusasula buli muyindi. Teri muyindi ennaku 9 kigenda okuggwako ng'abayindi bonna bamaze okusasulwa ekyabwe. Teri muyindi abanja Uganda. Muhammad Moses Ali General eyali Minister wa Finance nkakasa yabibonerezo byaliko kati Allah amusasula ku kulyaza amanya ko yali azamanya banna Uganda. Sawe na atambula ne mwenyi tategeera nti atambula. Ali awo bwe bamuwa katambala enfo kyo kesi muzagaya kagayi. Atoloza yabisaba. Takyategeera kigenda maaso. Allah amukuba balayi. Lwaki yaddira emaali y'abanna Uganda. Government ya Uganda gye yasasula n'addiza abayindi. Ekyo ne bwabeerawo 1 on 1 nsobola omulumiriza. Kubanga empapula weeziri
z'amawulire zafulumya. New York Times yalifulumya, The Guardian olwabungereza lwafulumya, wano Uganda twalina Uganda Agasi papulo lwaliwo ebiseera ebyo lwafulumya amawulire ago. Ebyapa ebyawandiikibwa byonna ebiwandiiko byali mu Bank of Baroda, ne babijjayo ne babiddi. Bayita General Moses ali ku mativi ag'enjawulo ajje annyonnyole kiki ekyatuuka ku maali y'abayindi. Abayindi basasulwa n'amaloboozi weegali nga General Idi Amin Dada agamba nti abayindi basasuddwa. Buli muyindi akoze eki? Asasuddwa. Abayindi ne banga bwekityo bwe kiri. Uganda netambulira mu mbeera eyo, alhamdulillah. Mu abaana abataaliwo babasiigira ekifaananyi nti Amin yalyanga abantu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lwaki? Lwakuba yali musiraamu. Yensonga lwaki ebimwogerwako. Kaakati ekigendererwa kye yalina naye yalina ekigendererwa kya kugatta Africa. Majority rule ebeere nga yekulembera ani? Africa. Abazungu ne beeyambisa kwamba omanyi abazungu bano bakozesa Abafirika bannaffe okutulwanyisa. Ffe ne tulowooza nti batuliko nnyo, kumbe babi. Njagala okutegeeza ebirungi Amin be yakolera ensi eno bisinga ebibi bye bamwogerako. Bino ebibamwogerako byogere, naye ebirungi bikyalabika. Ng'amaze okugoba abayindi, amaduuka yalagira buli kizimbe ekibadde eky'omuyindi kiweebwe munnansi, biweebwe bannansi, kuba gavumenti emaze okukola ki? Okubisasula. Naye ewaffe wali ejjinja nalaba waliwo gwe bawakalina n'asuzanga mu busuza ndiga nga tamanyi kyagikozesa. Pozi naye akamogo kaaliwo ng'asula ssebo nga endiga ze zisula mu kalina naye si kyekikulu. Kaakati 1973 yalagira amasomero gonna mu abaana abaliwo saawa eno ng'ogyeko mana mu abali mu kibuga, naye amasomero g'omu byalo saawa eno osanga essomero ng'abaana buli omu ajja na bbulooka kwatuula. Bwe kiri oba nedda? Teri mmere ku ssomero, omuzadde osasula emmere naye ate omwana n'atakola ki? N'atalya. Ffe kaakati nze nali omu ku baana abaaliwo mu kiseera ekyo nga tusoma. Kankubuulire ebyaliwo. Amasomero n'amalwaliro nga galina emmere, era abantu abaalemererwanga mu kibuga ng'aserengeta mu ddwaliro kugenda kulya kyamisana. Bano bakazendetwekwa naye abazeeyi abaliwo bane munjulire ku nsonga eno ng'ekyemisana kiri mu ddwaliro. Omuceere sasa bale singa njogera singa mbadde nimba abakulu abali wano bandibadde banga nti kivubuka gwe zirika na kakati amasomero nga tunywa obuugi obulimu amata obuugi obulimu amata amata gano gajja gatya? 1973 1973 Idi Amin Dada bagenda ne minisita we oba yali owa agriculture Khalid Kinene, ojja kunzijukizaamu bwe mba mpubiddwamu, naye nga ye minisita gwe batambula naye ne bagenda Belgium. Bagendayo waliwo ensonga ez'abatwalayo. Kaakati bwe batuuka eyo omukulu ne yeegomba ente zino zinusu bulaayi ez'amabeere amanene. Kyava abuuza minisita we Khalid Kinene n'amugamba nti owaayi ente zino ewaffe tetuzirina, naga nti Your Excellency tetuzirina ne zisobola okubeerayo. N'amugamba nti ye zikolera ddala bulungi. N'amutuma mu minisitule ya agriculture eya Belgium ng'ayagala ente emitwalo emeka. Era ssebo ne bakkiriziganya, n'akomawo we baasula nga sente ng'ente bamaze okukkiriza okuzibakola ki? Okuzibaguza. N'agamba Khalid Kinene kubira Moses ali minisita waki ow'ensimbi atuweereze sente tugenda kugula nte. Era sebo Moses ali n'aweereza sente ne bagula ente emitwalo emeka, ne bamuweerako ennume 100
papasire kuwakisanga zino ezo zo babaweerako mpeere. Kati ente zimala okugulibwa tagali ali kukuzitambuza kuzituusa Uganda tewali loole kuba okuva Belgium tolina kusomoka gayanja. Emmeeri eyinza okumala emyezi 7 mu kkubo. Khalid Kinene agamba mukama we amugamba nti Your Excellency nti ente tuzitambuza tutya okutuuka e Uganda ku mmeeri zigenda kufa kuba option yaliwo yali ya mmeeri naga nti zijja kufiira mu kkubo. Tukoze tutya okuzitambuza nti kyetaaga nnyonyi. Walayi nga Uganda tetulina nnyonyi. Ngoba waliwo ennyonyi emu? Tewali nnyonyi. Atuma Khalid Kinene okugenda wa mu kampuni ya Boeing. Abakola ki? Abaweese ennyonyi. Bakole ki? Bagule ennyonyi ezigenda okuleeta ki? Ente. Era bwatuuka eyo ennyonyi ezaali ziriwo order yaliwo zaaliwo ennyonyi 13. N'amubuulira sente ezizigula n'agamba Moses ali nti weereza sente batuwe ennyonyi. Allahumma gafiru lahu warhamu. Awava munno tewadda munno, awava erinnyo wadda ddibu, awava olulagala wadda ssanja. Bannayuganda muli babi. Allah yali tasobola kubalekera mukulembeze nga Amini. Kyeyava abaleetera ajja mu buzito bwammwe. Ennyonyi ne zigenda Belgium ne basasula ne ba pilot kuzivuga ne bazitwala e Belgium ne bazisumulamu emitto ne bazaalamu ebisubi na biki ne zitikka ki? Ne zitikka ente. Era ffe waffe wali enjeru ettaka weeriri paka na kati stock farm bw'oba wakamalako olinnya bwoti enjeru otunulanga waggulu awo. Olusozi olwo oluli awo lwonna yiika 5 ettaka yaligulira gavumenti yayi. Gavumenti yaligulira yaligula kulundirako nte. Era ennyonyi taata yaŋŋamba ennyonyi eyazireeta yagwa Kimaka kisaawe ky'ennyonyi. Yali alagidde buli mu kibuga mubeemu ekisaawe ky'ennyonyi. Ne wana Embaale baabawe ekisaawe ky'ennyonyi ettaka baaliti kisaawe kiriwo. Ngezezaako okunoonya ekisaawe ky'ennyonyi eky'Embaale. Saba Uganda twali tugenda kutandika okutambuza ennyonyi. Nva wano ngenda Kampala ekikwesibya mu jjaamu kiki? Linnya. Kati ennyonyi ente ne baleeta ente faamu za gavumenti awo enjeru eyaffe ya stock farm weeri. Waliwo eri mu Kamuli ebuyende wansi eyo akalonke erabidde. Subhanallah. Gwe naakajjukira njakka kugamba eriyo faamu ya gavumenti ebuyende munda eyo yagiteekayo. Ekayonza Galiraaya ku lw'Ebugerere nayo n'agisaayo. N'agiteeka Embarara. Embarara yagiteeka ku kyalo ki? Oba nedda si Kaberebere oba Lusheere. Bwe najjukira ebyalo manyi engeri gye tulwawo ebintu bino okubyogerako bikola ki? Bibula. Ebunya Emayuge mu disitulikiti y'Emayuge kati ebiseera yali disitulikiti Iganga. Disitulikiti y'Iganga n'ateekayo eyo nno yalundirangayo n'embogo. Faamu eyaliko embogo ebukatuube n'ateekayo ente. Onfuna kati ng'amata agazivaamu gavumenti egagula. Gavumenti bw'egagula n'egasappulayinga mu masomero ne mu malwaliro. Abaana b'eggwanga banywe ki? Oyo gwe babagamba nti mubi. Nga ku ssomero omuzadde agula uniform na kusasula fees. Omwaka ffe twasasulanga mwaka nga omuzadde asasula siringi 17 mwezi. Budala toseka. Waliwo ne be baagobanga nga 17 zigaanyi. Ettanga tetusasula ttaamu ezo nno 17 nga za bibiina kuva ku P4 kudda waggulu ku P7. Naye ng'obuugi bubeerayo, ekyemisana kibeerayo. Kati ogwo omwaka ne gugenda.
ne tujja atandika Uganda Muslim Supreme Council era mu mwaka gwa 7 yagenda okukwata obuyinza sebo ng'obusiraamu tebulina, ng'abakatuliki balina e Rubaga, balina e Namugongo, abaprotestant balina e Namirembe, balina e Nakiyanja, balina kakati kyava agendako ekibuli abuuze kuki kubaliyo bannange kiki nti obusiraamu bino bya busiraamu oba bamugamba nti bino bya basiraamu byaffe bya lulyo luki lulangira amakulu nti ng'obusiraamu tebulinawo wadde kiki wadde kimu naga nti mwegabanya buli omu naafuna omugabo n'ensolo ne zifuna naye ng'obusiraamu tebulina ensolo zafuna Kidepo National Park eryo tozalimbirayo, Kabalega National Park, Erigoni National Park eri wano ng'oyagala okulaba obuzibu salimbireyo wane Namalu epani upe Queen Elizabeth ttaka lya bisolo naye ng'obusiraamu tebulina. Idi Amini Dada n'akola ki? N'akozesa office gye yalina n'anoonya obusiraamu nabwo bubeeko ne kyebukola ki? Sebo olusozi olwo Kampala mukadde baali baluwa Kaputeni Lugadi mu lusozi lwa Kapere Lugada. Kaputeni Lugadi omuzungu ettaka walijjawa naye sebo okumanya Amini nti yali mulyaza amaanya wallahi ettaka yaligula buguzi eri eririko ekitebe yaligula buguzi n'alibagulako n'agamba nti kaakati tie ekyo kyekitebe ky'obusiraamu. Kati atuuka waliwo obumu obuwayi simanyi Juma ne Zuhuli bano basaala Nateete Supidika simanyi Nakasero Kibuli Kampala ng'obubinja buli awo Bukoto Nateete naga nti kiki kino kye tuliko n'agamba nti okusanga nti oli wa Juma ne Zuhuli simanyi Supidika Nakasero bikoze bitya Tabuliki unit simanyi Tabuliki community simanyi Salafu Dawa unit Amadiya mwena sebo era gwe omulemba Bahamadiya bwe bali wansi wa Uganda Muslim kumpaka oyagala toyagala okusanga nti oli wawa nti teeka munda onfuna era sebo n'agatta obusiraamu kumpaka n'ateekawo ekitebe kya Uganda Muslim Supreme Council paka nakati ekyatambula. Saba Allah agiwangaaze agituwangalize kuba ye bode gye tulinawo n'awandiisa eggwanga lino mu OIC era oba mu Afrika wano waliyo eggwanga eddala memba mu OIC mu Afrika bannalisaaki munyambeko aga waggulu yonna teri memba mu OIC Organization of Islamic Conference oba country conference n'awandiisa Uganda mu OIC. Kati bano abalina ennugu ku busiraamu Jews Interreligious Council ng'emaze okujja abakulisitaayo bakatuliki baani basituka n'ekiwandiiko bagenda mu State House nga baagala gavumenti ewandiika ekiwandiiko withdrawing Uganda okubeera member mu OIC kubanga Uganda is an Islamic state. Sebo n'aliko naye mugezi akifunamu kubanga His Excellency Idi Amin Dada bw'amala okuwandiisa Uganda Muslim Supreme Council ne Uganda mu OIC yateekako nga pulezidenti ne mufti be ba chief signatory ziri eyo kati bano baleeta amasuuti gaabwe bajja bawunzuuma Uganda withdrawing okuva ku mugaati eve we bajjudde egende gye bawaata nti yavaayo ne combat nga omanyi bwajja ne combat ensonga eba siriyasi yajjira mu combat n'akyusaamu ku liiso n'ensepeewo eno ebikka omanyi waliwo eno gy'ayambala bereti kasi ayambala ebikkako nene ensepeewo ey'amagye manya nti ensonga eri serious. Yabagamba nti this is the first and the last warning I'm giving you. Temuddayo okubikola ki?
obisa alimbiramu era sebo bavaayo nga omumwa guli mu nnyindo naye nga tebalina kyakola. Uganda eri mu OIC, memba wa OIC, sente zivaayo nezijja neziyamba ki? Neziyamba Uganda. Akikola yani Idi Amin Dada.